Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasagemanya Gafe. This is another day of our extra tour and travel ku extra digest mugoba nsonga. Mike obuza kubatulaba. Balamusizako baganda bange ne banyinaze bakitaffe ne banyaffe mwena abekumide ku mukutu guno. Thank you. Kim obuza kubatulaba. Nja kwongera okwebaza bannansi fenna okutwaliza wamu nti okwetoloola ensi yonna across the globe nga gye kikoma nti extra gyekoma. Yes sir. Sijja gamba bannayuganda bokka wabula okwetoloola the whole world. Abanyumirwa omulimu gwa Ibra gwakola ne team ya Extra Digest ya Wolokoso Extra. Tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga nkugamba nti mukawefube waffe owokutuusaako Dubai, Abu Dhabi n'ebitundu ebiriranyeewo tukyagendera ddala mu maaso. Wano we tuli bayitawo Fujairah era nga kino ekifo kya nsozi njereere. Bw'otunuulira oluguudo luno luguudo lukadde luluddewo naye bw'olutunuulira lulabika nga olupya. Enguudo bazirabirira, enguudo baziyonja. It is a highway lwa lanes bbiri ate nga lutwala bbiri ne luyisa kuli bbiri ne zidda. Bw'otunuulira kuno ne kuno nsozi kitegeeza nti okuyisaawo oluguudo luno baatema butemi ne bajjawo amayinja ago ne balyoka bakola oluguudo. Michael, tunnyonnyoleko Fujairah lwaki ajjudde ensozi, bizinesi ki ezitambula ennyo ez'amaanyi mu Fujairah n'ebigwa mu kkowerero. Fujairah ono tetumanyi nsonga lwaki ajjudde ensozi naye ndowooza butonde Mukama watu bwe yatonda ekitundu kino kibeere bwe kiti. Okwakanako n'ebitundu ebirala nga Dubai. Ogenda okulaba Dubai ina desert mungi. Dubai ali flat. Musenyu mwere ye ali flat naye kino ekitundu kye tulimu Fujairah emu provinces ezikola UAE oba United Arab Emirates. Era nga bw'otuuka eno ebiseera tubasinga okukolerayo nga bw'olaba nti mayinja gye gali eno mangi. Batematema amayinja ago balina quarries nje ezikola amayinja. Bakola sementi zino block nga betulaba eziwaffe 99 eno gye bazikolera kokoto bingi n'okulima nga bw'olaba nti waliyo nsozi ebintu ebisinga balimira wano babirimira eno ebirala ne babijja mu nsera ne babireeta naye nga ebiri made in UAE ebisinga obungi babikolera eno mu Fujairah. Okay. Yes sir. Extra Digest mugoba nsonga tuli powered by Roast Coffee Academy ku Alwada Molao UAE Abu Dhabi. Atenga bano batendeka ba baristas abakabi basangibwa ku Alwada Mall Airport Road. Atenga ne Kampala baguddewo ettabi mu bitundu by'e Masuba okusteera. Betanire bekwate batendeka ba baristas still ate kyakubiri kukyo gwalina omukolo kwanjula mbaga wedding oba any sort of an event ng'oyagala bakolere kakyaya akakabi ku mukolo gwo. Aba Roast Coffee Academy bajja kikola ayagala machines ezo ezikola coffee ezakabi bazitunda baziservicinga plus hiring bekwate. Ate nga aba Sun Cargo Shipping Company bajja kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka buli kimu kitambule bulungi nnyo. Basangibwa ku Arrow Park ekizimbe 14 Plaza SF01 SF12 ojja okuba nga obasanga. Okay, wano wetuli Fujairah ensozi zetugezaako kunnyonnyola nsuubira olengera ku mabbali ne ku mabbali olengera olusozi nti bajja balutema okusobola okubiyisaawo oluguudo. Mu mbeera eno wano oyinza comparingawo ku bitundu nga Kabaale mu ggwanga Uganda ate nga yo being nti wali stiff kati ate waffe bo kye baakola tebatema mu lusozi wakati. Bano ate bo tebeetolola lusozi balutemamu wakati being nti balina high tech equipment asobola okubanga atema amayinja gano ku mabbali ne ku mabbali. Njagala tutunuulire security mu bitundu by'ensozi bino more especially bw'oba ovuga kiro Michael. Ovuga kiro tewali nnyo security w'amaanyi okuggyako amataala gano era street lights nga bw'oziraba wano zimulisa ekkubo lyonna nga n'oba taddeko amataala go ga mmotoka osobola okulaba gy'olaga. Ate kuliko ne signs bw'obanga otuuse mu kkoona bakuterawo sign bagamba nti slow down oba novugawo speed bweti ate enguudo ziri standard nti bwe bagamba nti vugawo speed bweti bw'ogivugawo tosobola kufuna akabenje konna
naye bw'ogisussaamu emmotoka ekulemerera kati nga wano wetukkirira emmotoka olina gibalansinga muliro nga tolinye breeki wadde tukaserengeto kubanga bulinnya breeki bwoti yeefuula negwa eri wansi gy'olengera eri tawuni naye tawuni eyo kati ojja access nga tetugenda kwetoolola mu nsozi zino kyobola bo tebakkirira wano ng'ewaffe tiwaffe kati waffe oluguudo bayiza okuteekaawo olina okukkirirawo wansi awo so waba wazibu nnyo okubeera nga accessingawo naye nga security wano eri ggulugulu odduka ennyo nga kamera ekkuba ng'osasula esebo njagala tutunuulire services ki bintu ki ebiri eno bwe tutunuulira eno abantu batini nnyo kiva ku ki abantu batini nnyo mu kitundu kyetumu kubanga kya nsozi abantu batonya basobola okusenga eno okuzimbayo ate teriyo byatunzi nnyo nga bonoogenda e Dubai nti eno abantu abasinga okubeerayo bonna abamu era bakolera Dubai nga ate basula eno kiringa nga kyalo ekyalo kyogamba ekisemberayo ddala eyo era nga n'abantu beno bebazaala eno nga bannansi betwandigambye tebawera na mitwalo 3 ababeera eno mufujeira bannansi tebawera na mitwalo 3 eno mufujeira tebawera batono nnyo ndandozi olaba tunasanga na nnyumba yonna tuvuga nsozi n'emmotoka mbale mu kkubo yembeera eri eno naye nga bannayuganda gye bali bannyinaffe mu mayumba eno bayitirivu nnyo nga tunagenda mu maaso eyo tujja kulaba ennyumba mwe babeera ojja kuba oziraba naye nga bo tebali bulungi nnyo kwegamba nti bw'oba otoloka obanga ogenda ku kisaawe okudda ewammwe eno wazibu nnyo kikalubirizaamuko wazibu nnyo okuva nga bw'olengera teri booda teri wakagaali teri taxi tonalaba ku baasi ekima muntu eno kitegeeza baasi tambulira mu budde oyinza okumala essaawa nga 3 ng'olinda baasi egenda okutwala e Dubai tutunuulire okuva e Dubai okutuuka Fujairah eno ziri kilometers nga mmeka ziri kilometers 12 naye kisinzira woogenda mu Fujairah wennyini kubanga Fujairah munene nnyo naye woogenda ngambe kutuuka mu town kilometers 12 Fujairah state esangibwa mu ki esangibwa mu UAE bukulembeze ekyobutwala wano bukulembeze bubeera mu Abu Dhabi naye nga waliwo kaŋŋambe omulangira atwala Fujairah eno omulangira waali era nga yeefuga yokka Dubai yeefuga yokka Fujairah yeefuga yokka ate nga Fujairah eno ebodalinze Ras Al Khaimah Sharjah ne Dubai era nga ensi egirinaanye wano bw'obuuka ensozi ezo n'ozidde eri oba ogenze Oman esebo tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ku programu yaffe emanyiddwa nga Extra Tour and Travel era nga tuli Dubai tuli mu Dubai tugenda Abu Dhabi tujja genda mu bifo bingi nnyo tubeere nga tubikuleetera wootulabira olunaku olwaleero olunaku lwaffe olulala tusazeewo tugende e Fujairah tulabe ensozi bw'obeera eyo ng'owulira ekigambo Dubai ebiseera ebisinga mulowooza musenyu gwokka mulowooza Dubai nsi actually nnyonnyolamu abantu Dubai kiki Dubai kibuga ekisangibwa mu UAE oba state esangibwa mu UAE naye nga si nsi obeera mu nsi waffe Uganda nga ngenze Dubai era abantu bamanyi abazadde mwine n'abaana manyi abaana bagenda Dubai bagenda mu nsi ye Dubai tebali Dubai bali eno Fujairah mu nsozi zino ze mulaba bali mu Abu Dhabi bali mu Ras Al Khaimah bali mu Ukraine bali kwega bali awantu wangi nnyo naye nga si Dubai buli batunulira Dubai ayinza okulowooza nti ensi bagiyita Dubai ate abantu tamanyi nti waliwo n'ensozi bwe ziti naye ndowooza olaba ensi Katonda bwe yagitonda ennungi bweti olusozi teruliko wadde omuddo wadde akaddo akamerako naye nga buli kimu kiri malidaadi beauty bw'otunuulira ensozi zino e Uganda ensozi zino zabbalirirwe oba ntono nnyo ate nga n'ensozi eziri e Uganda tezituuka to this extent njagala otunuulire mu maaso eri gye tulaga Katonda w'amaanyi Allahu akibaru naye Katonda okusinziira nti w'amaanyi bwe yatonda olusozi bwe ruti n'alugulumiza ate n'atonda omuntu n'amuwa amaanyi n'obwongo obusobola okuyiyiza olusozi Mike ekintu ekyo kyogerako ki
waya bogo namanyi gakatura sinna bwe sobola kyogerako naye kwegamba nga bwe yatuwa amagezi yatugamba mugende mu nsi mugijjulemu mukole ate ebisingawo kakati gegana amaanyi ge tulina wano naffe ffe baani abavugira ku nguudo zino Kim kikyolaba wano kusaidia isijagamba nti kipya Michael tuline Michael Mukalazi mu Calnet Global Services bano basaabaza banna Uganda ne bannansi okuva mu nsi ez'enjawulo ne babaleeta mu UAE bwe kiri okuba ekyeyo n'okujja okucakala obucakazi okulambula nsozi zino all way from home. Thank you. Tuli Extra Digest Mugoba Nsonga Extra Tour and Travel is the program. Eranga tuli powered by Sun Cargo Shipping Company, tuli powered by Roast Coffee Academy. Wana we tuli Fujairah. Fujairah is a state obo izo jita district mu lulimi lwe Uganda. Yes. Yandibadde district. Mu lulimi lwe Uganda. Bwe kiri. Thank you. Michael soko tunnyonnyola abantu wano we tuli. Wano we tuli Fujairah era tweyongera mu kitundu kye bayita kati atulaba tuyingira ttano wano olusozi tebalwasaamu wakati balusima busimi era bw'otulaba kati tugenda kuluyingira olusozi tuyingire ttano tukkirire Kim. Yes. Of course nti ekintu kino nga bwegale nti Ibras kya bulijjo ttano ogiraba mpanvu nga bw'olaba eriko meters ziringa lukaaga mita lukaaga ndooza byebisaawe nga bwembaga seziyinza oba ebisaawe nga bino oba bitaano obuwanvu bwa ttano eno nti kintu kyewuunyisa okuba nti olusozi tebasobola dduli ebulamu wakati wabula basobola oddukubamu omuwaatwa mu bufunze mu lusozi mu muwaatwa muno oba mu ttano eno mwe tuli tebakkirizaamu wabigere kutambuliramu tebakkirizaamu wakagaali wabula okuleka ow'emmotoka nti ate bwe wovuga mu lusozi muno kilomita speed zoba olina okuvuga tezisuka speed nkaaga zoba olina okuvuga mu ttano eno n'obuwanvu bw'emmotoka buliko obuwanvu kwe tukoma nti emmotoka bwekola ki bw'ovugirako so nti omuntu yenna eyalibadde eyo oba ali eyo leka kujja kukoma bukomi kujja n'ogamba nti nze nali e Dubai waliwo akapanda nti nali e Dubai nze nagala ne nambula Dubai kino kya bulijjo omuntu wa bulijjo ebyokujja n'agala ku Burj Khalifa naa mu Dubai Mall kati eri ttano esoose eno tugenda mu ttano yakubiri. Michael jongera okutunnyonnyolamuko naawe awo ensozi zino kabuuziraba oluguudo luno baluyisa wansi bandibadde batemye okuyita nebanga betuze badde endala ziyita waggulu obanga baluwoliza mu makkati naye zino babitifyinga ebintu ebimu ne bagamba kateekawo ttano wano katukolewo bwe tuti naye ng'emmotoka ennene ennyo empanvu olaba zino ez'Uganda ez'TKM emifaliso n'ekoma eri waggulu danger wide load eno teyitayo era ekoma wali nga bagikwata poliisi ng'ejjanga egiwa fayini yaayo olaba n'emmotoka eyitayo kati height gye baagala bw'ekyo ate n'ekirala nga Kimu babadde agamba tokkirizibwa kubeera nga oyisiza muno toba otuusera eno oddemu eri mu ttano muno leeni mwoyingiridde mwosigala paka lw'ogifulumamu n'olyoka otandika okukyusa era bwe bakagifulumamu bwoti osangayo kamera wali mu maaso kamera ziri mu maaso awo ezipima sipiidi egyo obadde odduka ekipande kino kyani oyo mulangira weeno yennyini gye tuze yatukulembera ye mukulembeze weeno bamuyitaani oyo erinnya sirimanyi omanye wano amanya g'Abawarabu agamu mazibu okwogera egyosinga okuwangaalira osobola okumanya amanya naye ng'ebifaananyi tusobola okwawula nti ono n'oli so eyo ttano number 2 tuyise mu ttano ey'okubiri tukyagendera ddala mu maaso tulinayo ttano endala bw'otunuulira awantu awali olusozi we bataasobola kutematemawo bakolawo bukozi ttano njagala kutegeeza Munnayuganda atulaba tujja kutuusangako ebifo ebyenjawulo ebitundu ebyenjawulo osobole okuba nga oyiga omanya ate otegeera at the end of the day
tukusembereza ebifo bino ne bikutuukirira at the end of the day mu sights and sounds sights and places ku Extra Digest Mugoba Nsonga ate nga tuli ku Extra Tour and Travel nkugamba ekintu kiri kimu nti muganda waffe gwe tukoze naye ye mukulu Michael Mukalazi owa Mkalnet Global Services yasobodde tukoze partnership okusobola okututuusaako ekintu kino of course era nga this is our third tunnel tuli Fujairah eno tunnel yakusatu bw'otunuulira munda muno mu tunnel bateekamu fans eza high voltage ne bateekamu n'amataala mulimu amakono of course gali sharp era ne mubaamu n'obupande mulimu emergency exits weziri baziteekamu ate nga lwaki tuvuga speed bwet tuvuga speed recommended muno tebakkirizamu ku parkingamu tebakkirizamu muntu kubeeramu nti wabigere not even to pause for a minute so sikusuubira kubeera wakaawo muzigo gwo ku kyalo kyo lwaki temwapakizeewo ne mutuleetera ebifaananyi Ibra eno tano gye tulimu eyokusatu yesinga obuwanvu mu ttano ziri ebbiri ze tusooseemu era ndowooza bw'oba olaba ebweri gye tuvudde distance gye twakavuga tetulinatuuka naga nti tulengera ebweru wano wona tuli mu ttaka wansi tuyitamu buyisi wansi mu lusozi ogamba bantu nti mu ttaka bajja kulowooza asimye ekinnya empuku mu nnimiro ye ali eyo Kasanja oba Nakawuka wansi mu lusozi wansi mu lwazi so kino kintu kya ttendo nnyo nti ba president baffe abakulembeze baffe mu mitendera egy'enjawulo tuleke bino ebintu bya bulambuzi kati tano ng'eno kintu kya bulambuzi era kireeta ssente so ati waali asobola okukola ebintu bino kuba ne Uganda waliwo ensozi ezimu ze baali ebula ne balyamu wakati naye nga si Tano West so nabyo bagezeeko biteeka mu nkola ensi esobole okulaba abantu basobole okulaba ebintu ebyenjawulo tufulumyeyo mu ttano tukomyewo naye ng'era tukyali mu nsozi tuli Fujairah gye tuli eno of course ebimu ku byensinga okutegeera ku bannayuganda Michael ojja kuntereeza bwe mba nsobye tewali kitundu mu nsi muno watali munnayuganda kijja kitya tewali kubanga ffe tuli bapakasi bagezi tuli bapakasi era bajja kunoonya ssente era ojja kusanga aliwo bannayuganda abalino nga baasa amayinja ago mu njazo nga webali essaawa eno bakola banyinaffe ojja kusanga tawuni wali maaso webali banyinaffe nabo bali bapakasa bali mu nnyumba z'Abarabu abalala bali mu restaurants abalala bakola mirimu egy'enjawulo egamba ffe tuli bapakasi esebo eno ye ttaano ey'okuna abaana bano ssente bazijjawa ezikola ebintu bino because wano waliwo ebintu biri bibiri obwongo ne ssente omukulembeze yoyo ebipande bye weebiri awo eno ye ttaano actually this is the shortest kim eno nyimpi nnyo eno nyimpi zino ziri mita nga 10 era eddakiika tewera nayemu ng'obugivuddemu eno ye ttaano ey'okutaano yo ttaano yakutaano akitegeera so ebintu tetwagala mujje okome Dubai ogende Sharjah mbasuubuzi ogambe nti nalambula UAE okitegeera ekintu kiri kimu wekwate mu Mkalnet tusobole Global Services tusobole okwongera okugaziyiza n'okwongera okulambuza omanye bulungi Dubai apparently si kyagamba nti tulambuza Dubai yokka United Arab Emirates ate n'entambula ogiraba tonawulirayo ng'ombe yonna tonawulirayo kekangayo konna badriver bonna bamukawuniti batendeke bulungi ate n'ekirala ky'oba ogamba omuntu ali e Ibra nti ffe obeera mmotoka yaffe n'osigala ng'oli connected to internet nti 24/7 obeera ku internet bw'olambula ebifaananyi byo byekuba byouploadinga okusigala nga oli bulungi so twesige tweyambise tusobole okwongera okumanyisa Dubai osobole ofuna omulimu e Dubai byonna okujja okuwummula okulambula kale Extra Digest Mugoba Nsonga of course ebiseera ebisinga olina okukola kye bayita partnership Extra Digest Mugoba Nsonga twakoze partnership ne Mkalnet
nga be batutambuza mu United Arab Emirates okusobola okutumanyisa ebitundu bino ennaku zonna ze tumazeeyo eno n'ennaku ze tunaamalayo n'emirundi gye tulikomawo. Twasazeewo tukuleetera ensi eno. Ebiseera ebisinga ne wabeera b'Amerika ne wabeera Bangereza oba Barussia oba Bataki bwe bajja mu Dubai bakoma wakati wali awali entabiro y'amasanyu ebizimbe n'ebigwa mu kkoweryo. Tusazeewo tukuleetera ensozi ozirabe otunulire ebifo otunulire ebitundu omanye nti mu butuufu eyo gy'oli kiri kitya n'eno kiri kitya. Bw'otunulira ensozi zino tekyalobera gavumenti z'eno kuyisaayo nguudo. Bwe twali tusoma batunnyonnyolanga nti ensozi zihindalinga transport zihindalinga communication but bano tebalinawo buzibu. They took time ne batema ensozi zino. Amasannyalaze gye gali I think ano ge bayita 3 phase. Yes. Aga waya ziri ennene e Uganda tugayita agagenda e Rwanda. Zino ziri mu 4 phase. Zino tuli ku 4 phase. Obeera onyumya n'omuntu nti ago ge gagenda e Rwanda. Gege Rwanda aga eyo waya emu wekkuba ekuttirawo. Ziyadi yali annyumiza n'angamba nti eyo waya bwegwa ku kyalo kusigalako ttaka omuddo buli ekimera kifiirawo. Ziyadi oyo science amujjawa. Ziyadi engineer by vision. Yeah. By the way, nabadde njagala kubuuza ku kintu tunnyonnyole per capita income yawa eri etya omuntu asookerwako tunnyonnyole the income inequality. The gap between the poor and the rich erietya wano omugagga nnyo ate n'omwavu mwavu nnyo abeerenga munnansi wa wano waliwo abaavu nga basaba n'okusaba ssente ez'okulya. Ekyo kyogera mulimu lwaffe kubanga kyogera mulimu olulala bayinza okumutwala. Sigala mu lwaffe lwennyini lwekyogereramu nti omuntu wano asinga okufuna ssente entono afuna emitwalo 5 oba 6 egyewaffe Uganda omwezi. Oyo afuna ssente entono omwezi. Asinga okufuna ennyingi abeera munnansi ayinza okufuna emitwalo nga 6 ejawano miliyoni 6 egyewaffe. Oyo ng'ate si bwa waggulu nnyo bali bato munnansi ng'olinawo omutadde mu kifo ng'alina saavisi gy'akola gamba nga mu poliisi bano bakulutu ne bafuna ezo ssente miliyoni nga 6 omwezi nga tekuliko housing allowance tekuliko medical insurance n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ate eno gye tuzze Fujairah bayinza n'okuwa emitwalo 3 kubanga ensi njavu eno province njavu eno gye tulimu nti omuntu yatosobola kusasula ssente nyingi abasasula oweri we Dubai kubanga tokoze nnyo ate nabo tebayingiza nnyo ssente zikyukamuko okuggyako ng'okola mu companies ennene nga zi McDonald's KFC ziki ate noba okolera Dubai obanga okolera eno mufuna omusala gwe gumu. Kati kino kiki kibuga tawuni we ku district wewa one of the bubugas kaka nerinnya liri Korufkan. Yes. Kati wano wetuzeeke kana katawuni eringa tawuni ennene Fujairah. Yes. Tuli Fujairah. Ibrahim Kasage manya gange tuli ku Extra Tour and Travel Sights, Sounds and Places era nga tukugamba nti tuli mu United Arab Emirates naye nga tuli Fujairah. Tuyise yonna gye tuyise mu nsozi kati tugguse mu tawuni twakasanga abantu mu kilometers 10 n'omusobyo tubadde tetulaba bantu nga tuyisiŋŋanya na mmotoka nga tetulaba nnyumba wadde akasisira wadde we tutuuse we wali ku bantu era nga embeera nzikakkamu okutwaliza wamu abantu bali indo emmotoka ziri wabweru era nga bw'oba otunuulidde tutunulire enzimba y'eno Michael tusigire ekifaananyi lwaki ennyumba tezigenda wala nnyo. Ennyumba tezigenda wala nnyo olw'okuba nti bali mu nsozi ate ennyumba bwegenda nnyo waggulu ebeeramu ebbugumu lingi ate n'ekirala beekengera nnyo mu sisisi ng'abazze ennyumba eziri wansi mu sita ziyitamu nnyo. Yesebo kale eno nayo eriyo bannayuganda bayitirivu nnyo. Bakola mirimu ki? Mirimu gy'enjawulo. Waliwo abazimba, waliwo abakola mu supermarket singa baziyita Uganda, waliwo abakola mu zi pharmacy, ne bannyinaffe abakola mu mayumba g'Abawarabu,
Okay. Abonna bakola no mulimu gw'amaanyi nnyo ndoza basinga n'okuweereza ssente waffe Uganda. Okay. Bakola omulimu gw'amaanyi nnyo era bino ebitundu bye tulimu bino bannyinaffe mwe babeera amayumba ago goolaba ago. Bino bye bayita nti mu biyumba? Ebiyumba. Okay. Ebiyumba by'Abawarabu. Okay. Babeera muno bannyinaffe bayitirivu nnyo. Okay. Mbadde gyatulaba tunalengerayo omu wabweru nga tuteyo kasasiro. Naye balabika esaati zinnatuuka ez'okutwala kasasiro wabweru. Naye bannyinaffe tubalamusizaako tuli mu kitundu kyammwe eno Fujairah. Tuli Fujairah. Fujairah. Okay. Era nga mba mwagala okukola mu nnyumba ziri endala ez'abazungu. Mujje mu Coronet. Tujja kubeera nga tubatuusa ku nnyumba ezo nga zigaba weekend off. Nga zikuwa sente nyingi kamu 8 ku bubiri. Bayidayo bano abaana bakolera mitwalo 8. Mitwalo 8 ku miliyoni emu kamu 2 ate nga bakutulugunya. Obeera nga nsolo. Era mwe bali mayumba muno basiisidde. Naye nga bannyinaffe tubaagala nnyo. Ibula tumuleese asobole okubeera nga buli kimu akikwasaganya. Abazzeeyo eka abalambuze ne gye mubeera. Tuli Fujairah era nga Fujairah mu town. Ayo si town ya Funenga, one of the towns in Fujairah. Oh. Yes. Okay, je tuli tukutusaako ebifo bw'otunuulira eno ate ebifo byeno bikaka mu nnyo. Abantu tebali ku streets, abantu bali indo. Lwaki abantu beekuumira nnyo munda? Musana olisera kituuka wano eno nga n'ofuluma w'erubooti poliisi ekkubira akagomero Diamond nga bwe twalinga mu COVID. Eno kibeerayo buli kiseera mu budde bwe buti bakati degrees ziri mu 35 wano we tuli mu motoka munda kakitegeeza abweru ziringa nga mwana. Yeah, it's beyond. Ziringa nga mwana. So kati omusana guno gubeera mungi nnyo abantu so ekitegeeza buvunaanyizibwa bwa poliisi ne authorities okufa ku muntu nti wano vaawo tofa. Yes. Buvunaanyizibwa bwayo n'emmotoka eno nga bw'ogiraba ogivuga nga terimu AC musango era bakukwata ne bakusiba n'osasula fayini ate n'emmotoka. Lwaki olagajjalira obulamu bwo? Lwaki oyagala okufa ofiirize gavumenti omusolo? Bano abaana bategeera ekinusu. Buli mutwe oguvaawo gavumenti ebeefiirwa. Ebeekulirako ssente empitirivu nnyo. Wow. Ekitundu kino kyolaba kyo kitundu kisava nnyo. Amalwaliro mwegali, amasomero mwegali. Ndowooza tunalabayo ku ssomero lino kubali wazze. Amasomero gabeera mu bitundu babeera bafuna area nga yo erimu masomero gokka. Michael, tutunulire embeera y'eno. Omwana asobola okuzaalibwa wano, n'asomera wano, n'afuna wano omulimu, n'afumbirwa wano nga tatuuse Dubai. Ngali mu kitundu kino asobola okubeererawo nga tafulumyeyo nga tavangayo kuddako Dubai nga wano wakulidde wafumbiddwa nti bano abasinga Abawarabu wano beewasangereza ku Bawarabu kubanga ebyaffe ojja kumbuuza nja kubuulira naye bano Abawarabu bo ayinza okufumbirwa ne kazini we abafumbirwa kazini we bulungi nnyo kati bayinza okubabeera mu nnyumba nemuwe bati bamuzaaliddeawo akuliddeawo abeera Fujairah tagenda nakona Dubai talina kyeyeetaagayo buli kimu saavisi agifuna wano waali teyeetaaga kugamba nti kakati nvudde Masaka ngenze Kampala buli kimu saavisi weeri wano osomera wano n'ofumbirwa ne bakuziika wano nga tolinnyeeyo tolina kyokimayo. Okay, njagala tutunuulire mirimu ki egisinga okukolebwa eno? Bannayuganda basinga kukola mirimu ki eno? Emirimu gyasinga okukola wano ndowooza kaŋŋambe nti gyonna bagikola egisinga ojja kumenyera omenyiza emirimu gye bakola nti munnayuganda waliwo aba security waliwo abatunda mu zi malls bakola sales abamu bali mu customer service waliwo abalala nga bacleaner era mu mall y'emu eyo mulimu wa security mulimu wa sales mulimu waitress mulimu ba waiter mulimu abasawo abakola mu zi pharmacy mulimu bano abaana abakola mu mayumba kwegamba emirimu gyonna nga bwetuga ntwajja kuba kyeyo buli akakusala amaaso olina okukeera kasaba kukkiriza okukeera. Embeera eno ey'okuba nti ebitundu bikalu enguudo nkalu abantu tebalabika yaleetebwa COVID ejja mu sizoni ya summer oba y'embeera ebeerawo all throughout? Kati eno tuli mu residential area. Residential area abantu abasinga eno bonna bavuga
balodi era olufuluma mu mugundi ng'asaze sumuzonga afulumamu naye akawungeeza awo ojja okulaba abaana abalese kasasira ebweru bagenda okutambuzaamu embwa z'abanene abakola emirimu egy'enjawulo naye kati essaawa zino tosobola kubasanga olw'okuba nti obudde bwokya essaawa ziri 10:13 ez'olweggulo naye omusana gukyali mungi naye essaawa 12 bujja kuba buteredde yesebo. Okay, Extra Digest mugoba nsonga Extra Tour and Travel. Tukugamba ekintu kiri kimu, tujja kutuusako ebifo ebyenjawulo. Tujja kulambuza ne Uganda yaffe yennyini, tujja kulambuza Kenya, tujja kulambuza Tanzania, tujja kulambuza ebifo bingi nnyo nnyo. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba, tuli Fujairah, tuli mu United Arab Emirates, gye tuli olunaku olwaleero ba sizoni eno. Era nga wano we tuli tukulambuza ekitundu, tukulambuza. Bw'otunuulira wano kino kyalo ekiwedde emirimu naye bw'otunuulira the planning authorities enzimba y'eno mu butuufu eri organized, enzimba amakubo malungi, amakubo galiko traffic lights ava much nti kyalo, ebizimbe biri painted very well, enguudo ziriko parking, obupande buli well stipulated mu Luwarabu n'Oluzungu nti kiba kyanguyira omuntu atamanyi Luzungu, kiba kyanguyira omuntu amanyi Oluwarabu at the end of the day. So yembeera eno gy'oli mu kulaba, embeera yonna nzikakkamu, abantu bali indo, toyina muntu gw'ogenda kulaba bweru, naye nga bannayuganda eno gye bali mu kunoonya ssente balabirire famire zaabwe eka beekulaakulanye ne gavumenti esobole okuba nga ebajjako omusolo at the end of the day. Fujairah ono enkuba etonnya yeeno Fujairah eyinza okutonnya emirundi ndowooza nga 6. waliwo kye tugamba nti bw'etonnya enkuba tekyatonnya naye lw'etonnya etwala mayumba. Eno bw'etonnya ebeera etya? Eno tetonya yali etonyeko netwala amayumba yatonnyako biseera byadda myaka nga gijo yali yatwala nyumba wabula aleta floods, yaleeta amataba mu bitundu ebimu. Naye wano kyobola tewali drainage zyawo z'amaanyi kubanga tebagisuubira nnyo nkuba egenda kujja y'amaanyi. So tewali nnyo buzibu bwa nkuba. Enkuba ate eseera buseereza eti ng'egenda ate mu mwaka eyinza okutonyamu emirundi nga 8 ene Fujairah. Kulekanga Dubai eyinza okutonyera ddala tuyinza okutonyamu emirundi kale mitono naye nga buno obufuuyirira tibwafuuyiridde naye olaba kundaba kuki kubanga obeera ku shawayo wakanga onaaba n'ogiyita enkuba anti kufukirira bweti ate olwawo giraba enkuba. So bw'etonya abantu bavaayo ne bagitambuliramu? Tebatambuliramu. Ogwo nagwo musango gwa 2. Otateganya omusolo gwa gavumenti? Enkuba eyo giraba engeri gyetonya toteekeddwa kubeera ng'ogitambuliramu. Ogwo musango gwa 2. Olagajjalira obulamu bwo. Tomanya nkuba ezeetya kubanga wano bakolerera n'enkuba enenkolerere neetonya ayinza okuba ng'erimu ebikyamu byayo ebigiddemu n'ofiira bwereere. Yesebo. Tuli ku Extra Tour and Travel, Extra Digest mugoba nsonga, tuli powered by Roast Coffee Academy, abasangibwa awo ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi. Bano batendeka baristas abakabi ate nga ne Kampala baguddewo ettabi awo kuje bayise Namasuba awo ku Stella okuliraana church y'aba Advent. Betanire bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga nkutegeeza nti Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 SF12 omwaliro gw'okubiri bajja kusaabaza emaali okuva e China paka Mombasa. Mu ofisi yaffe ya China ojja kusangayo Malcolm, mu ofisi yaffe e Kampala osangemu Muwonge Ibrahim. Ate nga partnership eno eya Extra Tour and Travel tukoze ne company emanyiddwa nga Mukalnet Global Services ku Facebook. Global Services, Mukalnet Global Services ku Facebook. Ku Instagram na coding yali erimu. Spelling eri etyeyo Mukalnet MUKALNET. Okay, so kati wano tufuluma Fujairah. Tukyali mu Fujairah. Tukyali mu Fujairah. Anize enguudo zambuzabuzizza dda sibitegeera. Nsozi ku lusozi kati eno gye tudda wabayitawo batya? Tugenda kudda Fujairah side eri mu east.
Fujairah East. Mu East. Okay, kale twegatteko tukyayongerayo kankuumuzeemuko kati nnyo tunywe ku lwendo lw'amazzi. This is another show of its own. Tutunulira Fujairah nga province oba state as on its own. Tugikulambuze mu side eno twagale tukulage ensozi, specifically ensozi nti bw'oba obadde eri buli ava e Kampala najja Dubai oluyingirako musenyu nga yejakajaka ku ndogoyi z'abasajja agenda ku Burj Khalifa nga webale nnyo agenda e Marina nabadde ne Kim ne Ziyadi nangamba kati awo omuntu abanga atafudde na Kampala fuluma ani kati Ibula kiri kati tolina bw'ŋŋamba oli Kampala ozo ozungiddeko ku taxi park empya enkadde waliwo empya e Kampala taxi park empya n'enkadde tewali empya n'enkadde byonna enkadde yafuuka empya kati ataliwo empya yeeriwa byonna byebimu kati tolina bw'ogenda ne weejaakajaaka oga mpa ku Ziyadi oyo awubire ku bantu bannayuganda batulaba Ziyadi wubira ku bantu bannayuganda batulaba oyo omwami ye Ziyadi munnayuganda awangaalira kati wano ali mu myaka 29 ng'ali Dubai wano naye yagamba ye Kampala mulaba bulabi kati ku TV tabitegeera. So Sudais wubira ku bantu oyo muvubuka muto bamuyita Sudais is my brother, is my good friend. Mwana muto nnyo tutambula naye of course ali wano Dubai era naye yatandise okukola emirimu gye ali straight ebintu ebyakola biri organized. Tatya kulaba abantu nga bazze eno omanyi tugenda mu nsi endala noonoonya abantu okubalaba ne babula nina ensi ze naakagenda mu 3 noonoonya abantu Ibula abantu ekintu kye balina omumanya nti ebintu bikyuka mu bintu mu kukyuka n'embeera ekyuka omanyi twasalawo okugezaako nti abantu bangi bagezezaako okujja kituufu kye bakola nti baagala okulaga abantu oba bannayuganda oba ensi ali eyo UAE bw'ali naye ate ne basigala nga beekuumira ku kintu kyekimu owuliriza agenze ku Dubai Mall avuddewo agenze ku Alumamuza avuddewo aze this time ebifaananyi byebimu reputation nebeera nga ya reputation owamasaka this time ekintu kyogenda okukola nti extra digest ekyenjawulo kyegenda ofuna from Mukalnet ogenda yingira mu Burj Khalifa not outside inside Burj Khalifa inshallah omuntu alabe Burj Khalifa munda efaanana etya bajja nakulowooza nti kibalaba kizimbe oli agambe nti weguyinza okubanga mulongooti mutulimba. Okay kale tugenda kuba tukuwumuzaamuko naye nga tukyali Fujairah It is Extra Digest mu Gobansonga tuli ku Extra Tour and Travel Sites, Places and Sounds ate nga tuli in partnership with Mukalnet Global Services. Tovaawo katukomewo. Okay? Everything okay? Fine, everything good? Fine. This one where mango? Mango ye green mango. Where? Green mango? Fujairah? Fujairah. No Dubai? Fujairah. Fujairah Jadna. Brother, how are you? Okay, you give this type good. 20? 50. How many 20? Kilo. 1 kilo? 1 kilo how many piece? 5 piece. 8 piece? 5, 6. Okay, give for this one. Give for this one. Azabai, this one Jadid when? Huh? Jadid. Azamalum. Ada this one Mafi Jadid. Kilo ya bitwale bijewa. Ile emiyembe nozangera ekikola kilo kyonna. Wano kati bino bina biri fresh. Azabai Mafi Jadid. Kano bapimira. Bamanya nti zino ziri kilo bwezi n'omusasula n'agenda. Business ye. Ekikirizibwa mu kitundu kyetulimu kino okutunda ebintu bino ku kkubo. Kati obutale bwa buzibu nnyo okusanga. Banyini mateeka abawaatya sente zaabwe ez'omusolo. Kati ono alina license emukkiriza. Era nga tebalinga abaana abasolooza obutale nti lunaku alina oba alina okujja. Okikola nga kya mwezi oba kya bbanga ki oba mwaka osasula license ekukiriza okubeera nga ofundirawo. Sweet melon?
Watermelon, sweet melon. No watermelon, no. Kino kiki mu chupa kino? Guno mubisi. This honey for what? Honey. Honey for what? Local. Local? Kati ekijja Ibula ekisumbuwa muganda afooyo. Babalaba kuba nti beeru netamanyi luzungu. Osekeera. As a come flus. 120. Kali wale 120. As a this one 120? Flower. As a yes ma. Kuno gwanjuki? Gwa bimuli. Gwa bimuli. Bimuli bakukolera wano nako. Brother, what is your name? Gwa mitwalo 12. Mahmoud? Rahmatullah. Aya from where? Pakistani, Bangladesh. Huh? Bangladesh, very good. Number 1. Good. Now, you do this business for how long? How many years doing this business, road selling fruits? This how many years working here? How many years working here? Working here. Huh? How Friday market. Friday market. Yako obuzibu bwalina Ibula kye kintu kye nagambye nti yagase. As a buy, other show this one sugar. Mafi sugar. Other this one come take. Yes, how many? 2, 3, 1. 3 years. Kati yakakolera n'ebbanga lya myaka 3. Mubuuza asanga buzibu ki obutunnyonnyole? Other شوف هذا مشكلة هذا too much مشكلة هذا ما في مشكلة مشكل بلدية مشكلة بلدية مشكل هذا ما في هذا ما في pay ما في give fruits هذا receipt no kati ye yagamba nti ekibaleetera obuzibu kufuna nti ye tasasula license yakitondera mu bubba nti era poliisi ne bwebeze eyali badde nga KCC baladiya yenu bagiyita baladiya adduka abirekawo n'adduka kati ye bwadduka nanyini moroka wa mukama we yajja n'amaliriza ensonga ezisigadde local garlic no kati kino kitungulu obwali badde nga obutungulu ewaka ne kati buno bo buva gundi Irani ne wano bwe balima wano local zino bwa wano fujaira local so yembeera eyo okay shukran Ziad yakulira eno authority nti tuba tulina okulambula ebifo bino nti omuntu bw'aba avudde eri ng'ayagala okumanya ebifo bino tetugwa bugwi wantu nti tugende tugwe bugwi wantu tuba tubimanyi tulina license etukkiriza otambulayo buli kintu kyonna tuba tukimanyi so nti kya buli lunaku tteeka tutuula ne tumanya nti kati kifo kyekipya tetugenda kukoma wano fujaira byonna tugenda lambulayo katusooke tuddeyo munda tulina Ziad tulina Michael tulina Kimu ne muganda wange ono Sudaisi tukyali ku gye bayise extra tour and travel ku extra digest mugoba nsonga katweyongereyo tukyali mu fujaira tovaawo tukomawo